Byonna ebigenda mu maaso ku National Theatre tugenda kuba tubikutuusaako mawulire gaffe agaddako. Ate mawulire amalala, ettaka erigambibwa okuba nga lyabwebwayo Obwakabaka bwa Buganda okutudde n'ekitawuluzi litabudde abatuuze abalibeerako olw'abantu abatannategeerekeka okutandika okulipontamu poloti. Ettaka eritabudde abatuuze lisangibwa ku kyalo bulijjo mu ggombolola y'e Kyampisi mu ssaza la Ssaabasajja er'e Kyaggwe nga liwezaako yiikazi 10 nga kuno kwe kutudde n'ekyali ekitawulizo omwawozesebwa ng'emisango okumuluka nga kigambibwa nti Obwakabaka bwa Buganda bwali bwaliwaayo eri abantu baalyo okulaba nga balikulaakulanya wabula nga kati we twogerera lyandibayita mu myagaanya. Abatuuze nga bakulembeddwamu kansala w'ekyalo Eva Nanteza bagamba nti ettaka eno lyandiba nga lyatundiddwa abantu abatannamanyika. Ekisooka abatukulembeze batulaga ab'ebyobwakabaka tebalina kye bamanyi ku ttaka. Tulaba greda zisenda ettaka okuba nti litundibwa ng'ate n'okuba nze ng'owomuluka simanyi kiba kizibu na nnyo nga kyewuunyisa ate nga kituufu. Abatuuze be bakuŋŋaanye ne bayamba okuteekako ssengenge naye ng'emirimu gy'obwakabaka egirina okuddukanyizibwa ku bitawuluzi bino mingi. Emmere yange mbadde nnimako obulumonde nga nnimako bulimi nga si abaana balya n'abazzukulu. Aba Buganda Land Board twayogeddeko ne manager nti byavudde Mengo tetumanyi ntendera ki gye baabuuse kugenda Mengo. Abatuuze batulaze n'ezimu ku ndagaano ezaakoleddwa wakati w'abatunda n'abaguzi nga kati baagala ekitongole ky'Obwakabaka bwa Buganda ekyakwasibwa eddimu ly'okukuuma ettaka ly'Obwakabaka ekya Buganda Land Board kiveeyo kibannyonnyole ku nsonga eno. Nze nkubira gavumenti ya Buganda omulanga eveeyo ejjeeyingira ennyo mu nsonga zino okulaba nti ebitawuluzi tebiggwawo, ettaka ly'embuga lyennyini ne liikaanamu omwenda ze bagamba nti tuzirina tujja genda okulaba ng'abantu batandise ziziikako. Era ffe tukunze abantu ekitawuluzi kyaffe tukikole ki tukisibeko ssennyinga. Mukuza Alex nga y'omu ku baagula ku ttaka lino alambuludde bw'ati. Bulooka ayitibwa Mukuyisa yatuleeta eno yatuleeta n'atugamba ettaka terina buzibu n'atulaga n'ekkubo we liyita na buli kimu n'atugamba agenda kujja atekemu gana amakubo okulaga ettaka lye bulikoma n'atuguza poloti eno $5,400,000 netugende wali eri ku musajja wa Ssaabasajja n'atukolera endagaano buli kimu. Omwami wa Ssaabasajja w'essaza lino erijja boogera agumiza abantu nga bw'agenda okulaba ng'agoberera ensonga eno. Ngenda funa obudde kanfune alipooti okuva ew'eggombolola ejje ennyinnyonnyole n'ekitongole kya Buganda Land Board kiveeyo ne lipooti entongole. Dennis Bugayanga ye mwogezi w'ekitongole kya Buganda Land Board bw'atuukiridwa ku lukomo lw'essimu ayanukudde bw'ati. Twalabye ku ndagaano ezimu nga ziraga ziriko nti Obwakabaka bwa Buganda naye nga kigambibwa okuba nti Obwakabaka bwa Buganda bulimu ebitongole eby'enjawulo. Omuntu bw'aba n'ekibanja nga kibanja kye aba baddembo kitemamu poloti bw'aba nga oli nannyini kibanja. Nze Maviri Museye Mukasa ku Lwabukedde TV.